yaddira omusota n'aguleeta wano aguyita Kizza. Omuki? Simanje yagujja. Omuki? Omusota. Omusota. Nalabye wano omusota. Ndowooza omusota tegusobola kujja ne gukufulumira wano kati naye singa gujja ne gukufulumira wano aba si musota si bwe kiri? Muntu. Singa omusanga mu mpale yo essaawa zino. Muntu. Okwatamu n'omusanga mu mpale yo. Muntu. Okizani sitaani gyali? Sitaani taliiyo. Okizani Katonda gyali? Katonda nzuuno wano ate kati atolowooza Katonda ky'omulala asinga wano. Lwasa. Nzuuno wano gwe kikyowakanya nzuuno wano nze Katonda nzuuno. Nange. Mwami Katonda. Sebo. Wakitolokoka. Omusota wagujja. Omukulu ndowooza ku saidi yange nja kugamba nti singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota. Singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota. Sagadde onfune bubi olw'ensonga nze sikola kibi. Naye ate tomanyi oyinza okuba ekibi gyendi sikola kibi. Naye osobola okuba ekibi gyendi. Kati muyite ekyo. Bamuyita Kizza. Kati abantu bajja tusanga mu makati ga program bagambe eti Kizza muntu. Kizza muntu. Wamujjawa. Muntu yagwe wavaawa. Muntu nga gwe bwe wazaalibwa omuntu nze Kizza muganda wange eyazaalibwa maama wange ng'era n'abalongo kwadda we bali. Maama wo gyali? Naalongo? Gyali. Lwaki wamujjako Kizza ali mu kifaananyi ky'omusota n'omuleeta wano? Lwaki siyabira n'omwana we? Banaddiini kiki kikuyisa bubinza okukwatagana ne muganda wange? Ekyo ekibuuzo okijjawo ekifaanana bwe kityo. Olowoozamuko n'ofumintiriza bulungi mulimu gwe munda nga olekulidde muganda wo ng'ali eyo so ng'ate gwe wandibadde osobola okuba naye. Maama ali ludda? Kyali ejjinja gye nva. Kubanga maama talinaako mukululo. Bwe tutulesinga wano osobola ogenda ku kyalo kwali ne bwati. Wabula omwana oyo ali mu mbeera y'omusota atandikira wano era omunnyonnyolera wano. Okumunnyonnyolerawo. Biki bye wagula? Okumunnyonnyolerawo agwengwe. Nti bamuzaala amulerwa n'amuzaala n'akola ky'embeera yali bweti n'alema. Gwe kikyoyagala. Gwe kikyoyagala. Nina ejjini mukwano gwange ennyanyambye ankuumi. Kukaasha. Oyagala mulabako wano oyagala musangako wano. Tofa. No. Ogenda musangako wano kitegedde. Bakyala bo yabakola ki? Ebyange bya ddala. Gwe kyoba omanya buli kyenjogera bwe nkugamba nti kino ogenda kiraba. Era wanudde lwogenda. Ejjini lisiraamu Bukaasha. Golooza amajini ate gava Roma. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Amanya bampita Rima Sam oba Metanikira Bongo. Wano wendi waliwo omukka ogunyooka emabega ekyoto tekizikira. Musajja ayambadde mikuufu mu bulago era nze bye bimu ku bimpaliriza okumulumbagana si mububi naye okujja mu maaso ge mbulire Katonda wange. Namukozeeko lisaaki amala. Yali musajja muzannyi wa komedi, yafubutuka eyo bugembe, teyasoma, talina lubaawo na lumu lwe yalaba. Era oluvannyuma lw'okukola komedi n'amulema, nze kennyini mwene namukwatirizaako ng'ali ku Ddooni paabu e Bugembe.
bwe nalabye face ne ngamba yoyo yennyini bwe yamala okubikola ne bamugamba ku stage vaayo n'agamba nkoze ntya kwe kujjagawanye n'ayingira obusawo Buganda nga sinabagenda mu maaso sokoleke nedda sewe si busawo Buganda. Oli musawo Muganda. Jajja Lwasa Mayinja oli musawo Muganda. Oli mu Lubaale oli musamize. Mwakikwata bubi nti omuntu yenna gwona asanga nga akkiririza mu bajjajja aba musawo. Tovumula bantu. Tosamira. Nyinza okuba nga nkonnekitinga abantu okuvumulibwa mu myoyo gyange nga sinze nvumula. Okitegeera. Ai Katonda saagala kulimba. Ai Katonda gwe yantonde yatonde eggulu n'ensi yatonde ettaka amazzi n'ennyanja yatusindikira omwana ono atufirira ku musaala ba interview eno njiwonga musaayi gwonva wano ng'omusajja ono ayatudde obulokozi. Yakwata abaana bawala babiri n'abalimbalimba n'abaloga n'abateeka wano. Oleka okujjukira omusaayi gwa nnyoko gwe yakuyuwira ng'akuzaala oli ku bya Yesu nawe wawuba. Yaddira omusota n'aguleeta wano aguyita Kizza. Omuki? Simanje yagujja. Omuki? Omusota. Omusota. Nalabye wano omusota. Ndowooza omusota tegusobola kujja ne gukufulumira wano kati naye singa gujja ne gukufulumira wano aba si musota si bwe kiri? Muntu. Singa omusanga mu mpale yo essaawa zino. Muntu. Okwata muno omusanga mu mpale yo. Muntu. Gw'oyita omusota azaalibwa muntu. Ekigamba gwe bukyobaawo towulirangako nti eriye yazaala ennyanja. Tobiwulirangako bino byenjogera. Oli mu ggwanga sayansi tebibangayo omuntu azaala muntu omusota kuzaala musota enkoko ezaala musota enkoko ezaala nkoko empologoma ezaala mpologoma. Wali olabyeko omuntu omulema omuntu omulamu ng'azadde omulema? Aba muntu. Mbuuziza wali olabyeko omuntu omulamu ng'azadde omulema? Sayansi ekinnyonnyola era n'abalema babanga yedda era omuntu omulema aba muntu kyetuliko. So kati kiza muteeke mu kifaananyi eky'obulema. Era kimpisawo bino okwogera nti no mulema naye bwentyo bwe nina okwogera olw'ensonga njagala kunnyonnyola otegeere. Omanyimu abeefuula mbu muli bannaddiini mmwe abasula mu masabo ku makya ne mukeera mu kyaki. Muomusinze n'okwonoona abantu ne mubawabya ne mubajja ku mulamu omutuufu olw'okuba nnyonnyola obubi obuwangwa nga mubategeeza nti obuwangwa ddogo so nga namwe muli balogo. Kyovula bamubeereyo nga muwogana faya ne mufulukutuka agaloboozi agagooya agabi agagooya agakyamu agabagabalika agabasumbuwa. So kati nze simanyi kikyogezaako okutegeeza ku kyobuuza. Sooka obuuze ku bantu. Abandaba amanya gange yenze Jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu comedian mu ndwadde ez'ekinnansi sobola oteekako ekya comedian kuba sobola oteekako n'ekya comedian kuba comedian aba mubbi kazanyiikiriza ne bapasita ba comedian ne bapasita ba comedian kyovula abagamba lwakasapakapa. So amanya n'eddoboozi gawe mbadde ngamba okudda ku mulamwa manyi bannaddiini bo baagala nnyo keereere okudda ku mulamwa. Jjajja Lwasa Mayinja omusawo omukugu mu ndwadde ez'ekinnansi ate oyo eyakkiriza okumuyita sitaani eyakkiriza omuyita buli kimu kyonna ky'oyinza okwagala okumuyita era nga ndi munabuwangwa nzikiririza mu bajjajjange era nga nsembyayo ekigambo ekigamba nti ndi na Katonda ndi Katonda. Lwasa okiriza nti sitaani gyali sitaani nze naso nasigenda kuyita jjajja kuyite Lwasa ekyajjajja kinsonyi ekikuyisa obuyomayimwe abasamize mmwe bamasana mwagala nnyo okutiisatiisa mpita jjajja nnyindo zambo singa twagala nnyo tiisatiisa singa otusanga n'ebizindalo nga tuwoganira ku makubu. Okiriza nti sitaani gyali? Sitaani taliiyo. Okiriza nti Katonda gyali? Katonda nzuuno wano ate kati atolowooza Katonda ky'omulala asinga wano. Lwasa nzuuno wano gwe kikyowakanya nzuuno wano nze Katonda nzuuno. Okiriza nti Katonda waba Katonda eyakutonda gyali waliwo omuntu eyakutonda waggulu eyo?
tali tebakuli waliwo omuntu yakutonda okay kale mundowooza yo inamu ekirowoozo nti Katonda ali eyo waggulu. Katonda ali buli wamu Katonda kyovula bw'oli naye wano bannange mwami Katonda sebo wakitolokoka kati ndokoke ngende mu kusaakaaza amaloboozi nga ndi eno nsiba mu kwenywera bibbiya kweriira bikooko kweriira bibuzi ndi bulungi siina nnugu ku muntu siina bukyayi ku sikerangako ku makya nentondawo olukwe mu bulamu bwange nti ntuuze ka meeting mu kibaati akasindika abantu bagende ku kubo batandike okuwoganira abantu kifo ky'okusindika abantu bagende bakole ate ŋŋambe nti ndi bulungi kujjako mu abasitaani wa mwoyo gwe muyuga naye eyo mbu Yesu simanyi yabayuwire yabafiirira ebibi byammwe ng'obedde mukyayina ebibi bibasumbuwa mbu yabafiirira ebibi byammwe tudde wano omusota wagujjawo omukulu ndowooza ku saidi yange nja kugamba nti singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota singa ogenda mu maaso ng'olemezaamu ekyomusota saagadde onfune bubi olw'ensonga nze sikola kibi naye ate tomanyi oyinza okuba ekibi gyendi sikola kibi naye osobola okuba ekibi gyendi kati muyite ekyo bamuyita kizza ate abantu bajja tusanga mu makati ga program bagambe nti kizza muntu wamugjawo muntu yagwe wavaawa muntu nga gwe bwe wazaalibwa omuntu nze kizza muganda wange eyazaalibwa maama wange ng'era n'abalongo kwadda we bali kizza lwaki ayitibwa mulongo olw'ensonga yadda ku balongo bamuzaalira ku bano bamulerwa lwaki buli muntu azaala embeera eyo tazaalirako mu ddwaliro azaalira mbamulerwa ate mulerwa aba yafa anti ebiseera ebisinga kizibu nnyo omuntu okumanya nti nno obuwangwa bweyogerera naye obuwangwa bweyogerera ekintu kyonna ekinaazaalibwa nga kyanjawulo kiba n'enteekateeka zaakyo nga tekinaba nakuzaalibwa ezikikwatako omuntu oyo agenda okuzaalibwa gwe mulowooza nti musota oba gwe mulabira mu kifaananyi ky'omusota ne mutwala ekyo ng'olwedde nga ye amaze okussaawo obubaka obutumanyisa nga gwe bookera ku makya n'oloota ekirooto n'okivunulwa pasitawo omanyi mwendiga era babavu era mwendiga mugoberera bugoberezi oba bituufu oba bikimwe mubaawo nga bwomanyi endiga n'akuvunulira nti ekirooto ekyo kitegeeza bwekiti ne bwekiti naffe bajjajjaffe bwe batuwa obubaka kuba ffe twafuna omukisa nti tubakkiririzaamu ne basobola okutuyamba okukonekitinga naffe mu bubaka obwo okumanya ki ekyokukola ne mu maloboozi otegedde kyenjogerako kinabitegeera nja kukutegeera nosobola okumanya nti omwana gwe ntisse mu lubuto alina kuzaalibwa bwati ne bwati ne bwati so obubaka bwe bwajja newabaayo ebyakolebwa ng'ebisaanidde okukolebwa omwana n'agenda n'azaalibwa kubeera maama yasookera mu ddwaliro lya kizungu olubuto ne lugaana kumpi wiiki nga nnamba kati bwe yavaayo okumuzza ewaka nga olubuto oluwozeemu nga bw'omanyi omuntu ng'ali ku kyalo awo yali mugezi bamumanyi nti mu byenzaalisa okuva edda nedda mu bantu b'okwo ku kyalo mukugu nga ebyamalwaliro tebinaba kwala nnyo ndowooza obimanyi ebyedda ebyo mukyala yali awo ne bamugamba gendayo okundowooza kyandibanga omwana mukyuko oba biki waliwo embeera abakazi gye bayitamu nnyingi ng'ali lubuto bwe yatuukayo kwali kuzaala kitegeeza obulwadde bw'ekiddugavu bwakiddugavu kyova olaba omuntu asobola genda eri bongomani kyova olaba omuntu asobola okugenda mu ddwaliro ery'ekizungu ne bamugamba obulwadde bwe tetubulaba kitegeera sokoleke maama wo gyali naalonda gyali lwaki wamuggyako kizza ali mu kifaananyi ky'omusota n'omuleeta wano lwaki siyabira n'omwana we banaddiini kiki kikuyisa bubinza okukwatagana ne muganda wange ekyo ekibuuzo okijjawo ekifaanana bwe kityo olowoozamuko n'ofumiintiriza bulungi mulimu gwe munda nga olekulidde muganda wo ng'ali eyo so ng'ate gwe wandibadde osobola okuba naye maama aliruddawo gyali ejjinja gyenva kubanga maama talinaako mukululo
tube tutresinga wano solo genda ku kyalo kwali ne bwati wabula omwana oyo ali mu mbeera y'omusota atandikira wano era omunnyonnyolerera wano okumunnyonnyolerawo ekibi wagula okumunnyonnyolerawo agwengwe bamuzaala amulerwa n'amuzaala n'akola ki embeera yali bweti n'alema gwe kikyoyagala wesonderokoka nteeka emikono wagula biki bangi nnyo bantaddeko emikono era naawe osobola okuntekako emikono naye abasembyeyo bamaliriza ng'era bankwasiza mukama waabwe Yesu Kristo nga bo bibaleme so eyo kyo tukireke naye okudda Kristo okyusizza feesa amaaso gamyuse oliyanga ava okusikamu ekibaba ndowooza omuwulidde amaanyi ndowooza oyinza okubanga ku saidiyo bw'oyogedde Yesu waliyo ekifo eky'amaanyi agandiko amatuufu ag'emyoyo emituukirivu ekitudde ku maaso go kikuzibula amaki erinnya Yesu okitegedde lirina amaanyi mu nsi nze nkimanyi erinnya Yesu lirina amaanyi mu nsi naye lyalemererwa okulwanisa covid ne batya Yesu yalemererwa olwanisa covid olaba baagala n'amakyaki aye kati ffe abasawo twasigala tuli embuzi gyaffe emicyomo gitambula wala gitumunywa bbiya omuntu omu yayingiramu ne bamubeebewo essabo lyonna ettuufu kati nkikunyonyola bulungi golabika olina g'ogendamu nkaago obwomu olina g'ogendamu nk'obwomu kati nze sigenda kwogera bingi kuba bwe nkutunuulira bwe nti mu maaso nina kyenkulengera ewala mu ggwe munda kyesaagala kunnyonnyola nnyo wano bantu naye nkimanyi okimanyi ekituufu mu ggwe mu bulamu bwo nti kyolina okukola nga ggwe omuntu kwe kwagala obuwangwa bwo otya amasabo gozungiramu togazungiramu bwomu ago bagenda kukufera era kyuvula bawalokoka n'okulokoka n'oyonooneka manyi muzungira nnyo masalo okuba mulabye simanyi oli bamuyita mama fiina simanyi oli bamuyita jumba era akola bwati n'agira bwati ne mugoberera ebyo ne mulowooza bye bituufu ekintu ekituufu kyennyini lwaki bakugamba lubaale w'omulamu tasamirirwa kiri mu ggwe munda omuntu alina kukola atya omuntu alina keera ku makya ne yeezuula ne yeemanya sikwekubira nsaasi n'amanya nti nina we nina okutuulanga nga nze njogereko nange nganze omwoyo gunzike ogwo omwoyo ogundimu ogw'abajjajjange gusobole okumpa amagezi n'okumanya gunzigulira amakubo sikuzungira amasabo kugenda mu kuloga muzungazunga mu masabo busimanyi munoonya emikisa mugirina emikisa gyetaaga butereeza kumanya bumanya nti ninafukamira wantu nga bwe nina mukwano gwange gundi gye ŋŋenda pasita nandiisa enjiri nanzijjako ebitaanu byange ninatuula wantu nga sina na bitaanu gwe ŋŋenda kubiwanzikakkane njogere n'omwoyo gwange gumpa okumanya bwe bw'obuwangwa mufe mu masabo bagenda kubafera mmwe bagenda balukosa mulokoke tutudde wawa lino ssabo kale ŋŋamba okyatudde mu masabo ekigambo ozze kuloga oze kuloga oli kutegeeza abantu ekituufu kyendaba eri munda kyenkugambye kinayogeddeko kyendaba eri mu ggwe munda kyoli mu kulaga abantu mutwe nsonyiwa wabaki wano yali accident sebo katonda tewasobola kuyita accident nasobola okugyetaasa era kyova olaba oli kwogera nange kati Yesu oba yafa n'alyoka azuukira naye nze saafaako nagirwanisa nga Katonda nenjiyitamu era wendi sifanga nako era tebanindirira wabula wendi nali mu mmotoka ngova kuba komedi wo Bugembe Doni Club nali nva mu byabwenzi bali kwogera mazima fe abanabuwangwa abatuufu abanabuwa ebijujiro inebi kati goizo okwefulo mbo ina kimu naye ebikuli ebyo byosirikidde okugamba mbo esimu yogiwe mukyalawo gwo mulokolo munaddiini gwe naye nze yange yiri abakazi abange bebagina boyita ababiri abuligamba mbu babiri bebagirina bebabeera nayo olw'ensonga ndi mwerufu ebigere bambi bw'oba olina omwana w'abandi gwe wayoola ebigere abalokole muzunga n'okuloga kigenda kukuddira mu bulamu bwo nkulayira mazima ga Katonda nze Lwasa Mayinja nkugamba igwe bw'oba olina omuntu gwe wayoola ekigere kigenda kukuddira era omulokole yenna omutuufu kimanyikiddwa nti olina kuba na fitina olina kuba na nkwe olina kuba nga toyagaliza
olina kubanga oyomba buli kiseera gyemimwa gyammwe era saa zino oli kwagala kuyomba nange naye nze nkulaba muggwe mundeeri nti okuyomba kukoyagala oleeta gyendi nja kukuzaala ng'omuntu omukulu kukizaali mufaananyi ky'omusota bayagadde okumusindikira simanya nfumbutuke mu mpale kuyomba kyokusinga anti nabadde nkozesa obukodyo bajjajjaffe bwe batuwa nti omwana bw'alituula ku ssiga alimera empanama nsobole okukunafuya oleke kukola ekyo ky'obadde okola obadde ofumita oleke fumitawo wabadde tewannuma naye wabadde wandeetera ekifaananyi ekirowooza nti obutamanya bukulimu n'obutawuliriza kuba nkugambye muntu nga nze bwongambye nti kano kazindaalo nenkimanya nkugambye muntu ekiri eyo saawa kakomo ate kakati singa gamba nti kano kakomo eno saawa ontwalawa nkutwala ku bbali nenkubuuza nti muganda wange wakikola otya okubanga akakomo kano toseka wuliriza kakomo kano kabeera akakomo ng'ate kuno kungulu kafuuka nga saawa oŋŋambe olw'ensonga omuntu agamba eggaali yiye eyise naye ng'eggaali eyo erimu munda omuntu waayo omwo alikola ki okugivuga so singa omwana waavayo nagaa nti taata baatuwadde obukomo ku ssomero ng'akulaga kino n'omugamba nti eno saawa nagaa kano kakomo n'akiremerako emyaka n'emyaka omwana wange omwenyumirizaamu aba ali okke omwana wange bwebabanga ku ssomero babagambye nti nno kakomo ng'ate nze ndaba saawa ninda ekyo ekituufu nga nze omuntu ekisaanidde okulaba okuva eri oba omusomesa kuba tosobola twala mwana ku ssomero nga tolinayo connection okitegedde nomanya omwana ngamba eno kikano kakomo nenze ndaba saawa ongambe kiza mwana naye kati nzange ndaba kirala nenkubuuza igwe nga gwe ku saidiyo omwana omuleme wammwe bwazaalibwa oba namagoya bwazaalibwa ewammwe tagenda kuyitibwa muntu agenda suulibwayo lwaki abanaddiini mulina agatima agabi n'enkwezi bambala buli kiseera atudde wano ate naddala abalokole lwaki buli musamize aba n'erinnya eritiisa ati kisiraako musamize eddembe lwasa mayinja ndasa mayinja mwetekako amannya agataba ku ndagamuntu ago kyakitegezaki okikwata bubi gwani yakugamba nti lwasa mayinja litiisa gwe waŋŋambye gwani lwima saamu ekigambo oyimayima njogera kubasamize ogambye siri musamize njogera kubasamize anti kati nkugereza kugwa atalina musamize lwima saamu nyimirira wano nengera ebiri ewala kwe kuyima wano nengera ebiri ewala kyova nakulengedde neŋŋamba kaŋŋende ennumbagano omwekonzo ono yazanya komedi ebugembe n'amulema n'ayingira ne komedi we mu kibuga n'afuna omusota n'agamba nti ono omwana n'aguwa erinnya ntabyo gwenze tojja kunkosa nsobi buli gwenjogerako kale n'afuna kizza n'amuwa erinnya ly'obulongo n'alandika okugamba abantu nti bannanga ono mulongo kyova nayimya eri neŋŋaa kati emmundu ogambye oli muki aidiini ndi mulokole oli mulokole kyokka nova kusooka kukwatula tribe nti oli muganda kyokka nga babadde bakatikira kabaka olwanagana nange banya babadde bakava mu mazaalibwa ga kabaka oli muganda oli mukulwanisa oli kugoberera abalokole oli goberera eddiini oli kuleka kabakawo singa gwe bakwokera singa waliwo ku mulembe gwani oli singa bakwokya ndabanga mawagali kizito nkulabira ddala ngoyo kuba olimirirwa otya okugoberera ennono zo olulimi lwo lwomanyi n'otandika okugoberera luli olulimi olwakuyigirizibwa obuyigirizibwa gwe ng'omuntu gwe mulokole munanga atugoberera genda mu comment section onsubirewo olunyiriri olwo okuba omulokole kitwetaagisa kumala kusulawo buwangwa bwaffe bikwataganirawa Bible ebyogerako kikatonda waffe yabirambuka atya gwe musiraamu ali awo nayo surawo olunyiriri awo tuyambeko omusajja ono okuva mu kubula kwatambulira mutudde wano wendi manyiwo ne gyenva manyiyo
sibulangako bye mulimba abantu ne mubalimba bannaye abanaddiini tukatudde kakati omwana oyo kiza wasalira otya maama w'amagezi n'omubbayo n'omuleeta wa abazadde nga baagala abaana simubbangayo bannaye abanaddiini gwe lwaki golowooza nze okuba ne muganda wange kiina embeera yonna embi babasomesa butaagalana butakwatagana kyovola mugamba mbu tosobola ndowooza kulwanagana abanaddiini lwaki mulowooza nti okwatagana kikyamu mpulira waliyo abasiraamu waliyo abalokole waliyo abakatuliki amaddiini mangi kyokka katonda ali omu mu banaddiini bennyini nga mwe temunabakwatagana kyokka ate mulwanisa ffe banabuwangwa bennyini abakwatagana nammwe abayimiriddemu ekyo ekisiikirize ekyozunga nakyeyo mu masabo gy'ogenda oba mu baseeka oba mu bapasita nomala nodde eno noweebikirira eddiini kyekituufu kyekikyo tudde wano omwana oyo bamuzaalawo oli kiza bamuzaala we yenze mukulu we oba wali oli mukaliyo mu buntu n'omusanga ewaka ddukira kati ffe abantu b'emyoyo tuli bagezi nnyo tulina connection n'emyoyo gyaffe gitubuusa ebintu ebimu ne tubimanya ng'ovudde kumwa abasinza ebiwumbe kati osinza okiririza mu Yesu oba otegeera ng'okiririza mu Yesu ng'okiririza mu Allah nga baliwo okupromotinga kukukonya bamale bakusanyukireko mu kufa oli mulamu tebakusabira tebakuŋŋaanangako bakusabire lwolifa bagenda kuŋŋaana bakusabire n'ekyo bakikumaawo kukiraba ekyo nze anti kati nze nkulaga nti kati birina kubaawo mu bulamu eggulu erisinga mu nsi muno lyerino lyoliko teriyo ddala teriyo ggulu ddala bye babalimba mbusimanyi mbosimanyi bonakola ekibi bagenda kutwala mu geyeena nguli yassa abaana wuuyaawo bamuwana busoda kunywa bulwenzo simba wakati gwe mwana wa Katonda ali eyo baganda bange abantu bano bakama abantu bano Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimba essomero ly'abaana bakateyamba Kamengo gwalina kyonna ky'olina essomero lyaffe lituse corporate batusaba miliyoni 8,400 okulisereka gwe mwana wa Katonda ali eyo agamba nti ekimala tukoye okulaba abaana ku nguudo obwana ku nguudo obusulo okwo ne bubonaabona obwana obutasoma obwana obufuuse ensolo obwana obulumbagana abantu ne bubatta gwagamba nti ekimala omwana w'eggwanga liggwanga eryenkya ensi yaffe ey'enkya osobovayo n'oyimirira naffe kyonna obukadde 8,400 natubusobola osobogulayo amabaati osobogulayo emisumaali emiti n'embeera yonna gy'oba otaddewo okusinziira Katonda engeri gy'abakuluŋŋamizaamu ekkirizibwa era Katonda gy'aggiwa omukisa tusiiga ebifaananyi nkozesa ebitone byange nsobola okusiiga nga bw'oli so gwe nawe ali eyo asobola okutuwaayo akalimu noga nti bannaye kambaweeyo akalimu nsigira mukazi wange nsigira maama wange omwana wange jjajja n'omukulu ono asobola okwetakiza ne mumusiigira naga akasente kano kakagende mugula amabaati nansonyiwa okubuuzaamu wano singa mba njagadde onsiigireko ekifaananyi kya sitaani afaanana anti oluusi mwe banaddiini mu omugamba mbu sitaani gwelete ekifaananyi kyozi ekisiige anti mbadde njagala onsiigireko ekifaananyi kya sitaani kuba nze leeta nkisiige ekifaananyi kya sitaani kikuteere wano kikalubi ojjukira nakugambye sitaani taliiyo kyovulaba nkugamba nti njagala onsigireko ekifaananyi kya mutwe mukube nga alina agannyo ganene alina amatu mawanvu alina ebiisoyiiso tebitegerekeka nga wamusangako wooyo alina ebiisobiiso ebitategerekeka okwolesebwa mwana wa Katonda kakamale yakalango mwana wa Katonda osobola gamba nti kambawe ekifaananyi mukinsiigire kambaweeyo kano mukansiigire olwonna akasente ketuggyemu ne tukateeka ku ssomero ly'obwana obwo oba tulina scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu osasula kadde kamu n'ekitundu omwana wo n'afuuka memba ow'oku ntikko kikyafuna mu kuba memba ow'oku ntikko omwana bw'aba memba ow'oku ntikko ffe tumusomesa okuva mu primary 1 paka mu P7 era scholarship identity eno oba membership eggwako ng'omwana wesiza myaka 18 ku myaka 18 tumukuddiza omwana wankiza ekitenkanika era ng'amanyi okutunga kola bugatto buli kya mikono kyonna era tumukuddiza CEO Katonda sewo Katonda sewo nadde nsaba mbuulire engeri gy'oli Katonda
enkya ogenda temya emirundi emeka gyogenda otemya enkya katonda waako? Sisobola kunnyonnyola mirundi gye ngenda kutemya nkya olw'ensonga ebiseera ebisinga katonda nga ye aba mu kutonda bulamu bwe, so tasobola kutunuulira nnyo bintu ng'ebyo ate kutemya okirabira ddala ng'ebyo byetaaga bitabo ebibuuzo by'abali banaddiini byolina obabuuza. naye kati nze katonda omulambo ombuuza ekibuuzo ng'ekyo ng'olina n'ebizibu. accident eno weyakunda baba bakutunga wano abasawo obakkiriza ne bakukwatako ne bakwemoolirako bakutunge badde manya amaanyi agatonda wennyama endala wali ogayina kiki ekyagaana awo? Nze nkimanyi abaana bano betuzaala nagidde okwagala otegeere abaana bano betuzaala ebiseera ebisinga ffe abakkiririza mu buwangwa oba mu bajjajjaffe be batubbula ababasawo baana baffe kuba naawe oli mwana wange kati gwe kikuyisawo byabaana abange okunfaako wanzaala ddi? kyogamba bwekimanyi nti okuba taatawo oba okuba maamawo nina kusooka kuzaala. Wantonda okutonda sinze nakutonda olw'ensonga gwe nga gwe mu bulamu bwo oli katonda, era kyova olaba bw'okeera ku makya n'okwata omuguwa n'ogamba nti kati ngenda kwetuga wetuga nga ne katonda takubeereddeewo. Okitegeera kyentegeeza? So simanyi biki bibuuzo byombuuza kuba nze nsobola okubuuza katonda ne sitaani yaani nga tosobola kukinnyonnyola, era nenkubuuza katonda ne sitaani ani asinga amaanyi nga tosobola kiyimirira. Bonna b'amaanyi naye omuntu agaba bulamu, omu agaba obulamu. Katonda agaba obulamu obwenkomeredde, sitaani agaba. Mwe abanaddiini temufa, mwe abanaddiini temufa. Osobola okumpaayo babiri b'omanyiko nga sitaani ye yabatuga? Kale omu omanyi muwaayiriza bwanga okakasa byoyogera wano bigenda kuyamba n'omwana wo, njagala ombulira ekituufu. Osobola okumpaayo omuntu gw'omanyi yenna nga sitaani ye yamutuga? Yajja okutta, okuzikiriza n'okwonoona. Ani? Ebiwandiiko mu Bayibuli bitugamba nti sitaani omulangira w'oku nsi oyo eyakutuula mu kifuba oyo atayagala kufuluma yajja kuzikiriza, kwonoona na kutta. Bayibuli teri mu byafaayo n'ebiri. Okkiriza nga ebyafaayo byateekerwawo kujjukiza abatategeera mangu mu kiseera ekyo basobole okutegeera. So kati bw'oba okikkiriza ekyo Bayibuli ekuyambako ggwe okwekuumira mu mbeera ez'obuntu osobole okufuna chance okubikuka amagezi omanye ekituufu. Kyova olaba ne pasita wakuyita ndiga nti singa okeera ku makya n'omuvaamu n'olekera okugoberera amateeka ge oba byakugamba okutambulirako ogenda kubanga tokyali ndigaye. Bayibuli si ntuufu. Wulira, si ntuufu. Lwaki kugamba si ntuufu? Ekuyamba okukuumira mu butategeera gwe ng'omuntu obwamangu. Okitegedde? Osobola okuba n'obugumiikiriza obulowooza nti leero bw'onaasoma essuula gundi n'enkya n'osoma ssuula gundi n'osiiba n'okusiiba ojja kufuna kyoweetaaga. So mu bulamu bwe kyoweetaaga ekikyo kikyo, era gw'okikolerera nga gwe katonda w'obulamu bwo. Abasamize, omusamize omutuufu tosiiba. Ate kati werwaze ne alusaze ebyabana abadongo banaddiini bano abasiraamu. Empeke enzimira. Obadde oyagala buuza mbu empeke za kizungu, tomanyi empeke kati banfunye. Banfunye omira empeke. Emira empeke. Olwala oli muntu. Gwe bw'otunuulira olaba ki? Nziraamu. Ndi muntu. Oli muntu. So toli Katonda. Katonda kisolo bulijjo. Banaye abantu mumanyire ebyo. Mwoyo bwoyo. Katonda mwoyo bwoyo. Gw'obadde tomanyi nti munze munda mulimu omwoyo. Obadde tokimanyi. Gwe tokimanyi nti omwoyo gwo gukulimu gwe gwakuleetedde okulowooza nti no olina okulowooza okwata ebigero gye we tuli tutanye ekirowoozo. Tuddeko ko wali.
omwana kiza bamuzadde maama amukubyewo batandise okumukuza taata gyali ku kyalo kuno kiza tebamutyanga bamutya olwokuba kipya naye ate naffe twalinga era tetumuteeka nnyo mu lujjudde lw'abantu ngera bwomanyi ekyebbeeyi kuba yasinga ne ssente ekyebbeeyi kisigala kya bbeeyi twali tulina omukuuma ng'ekyebbeeyi weewaawo kiza ono ali mu kifaananyi kya musota wadde nga muntu kusinziira ku ebiseera kino gyeyubula kiza yeeyubula yeewula nga emisota emirala bwe gikola eneeyubula teringa ey'emisota emirala yeeyubulula bimanyuukako tekivaamu nga omusota nga gweyubula okisanga naawo nga kiramba naye ye bw'aba yeeyubula kikutuka bitundutundu ebyo ebiva ebirina okubaako bikutuka bitundutundu kizoyo bw'aba alina kyayagala okugamba akikugamba ati mu bubaka tayogera nakamwa kuba ye akusoma endowooza zo akulaba n'akusoma endowooza ze era bw'amanya nga waliyo ekiri mu ggwe munda ekitakwatagana bulungi naye atandika okulaga nti wali si watuufu kuba ye tayagala kumala muntu ku mirembe wakiri yemalako emirembe okitegedde ffe abanabuwangwa naawe tuli baddembe mu abakeerere banaddiini ekyo kyo okitegedde awuli oli bwawaga omukyala we omwagambye kituufu gwolowooza kale singa mwe banaddiini mugamba nti no muli baddembe kyekibaleetera otuvuma kuba mwe mugamba muli baana ba Katonda kyekiri okugamba nti oli Katonda okugamba mbu ate mbu bino bya sitaani eby'obuwangwa eby'obujjajjange bagamba nti oli bintu bya sitaani abakuvuma kale wejjeeko erinnya ly'olina weetuume sitaani okiriza nti sitaani gyali taliyo ate kati lwaki okkiriza mu kivume ekitaliyo linnya nga pozi oli munaddiini linnya lwaki okkiriza mu kivume ekitaliyo linnya tugenda linnya just nga bw'onagamba church nga bw'ona kyogamba kamiliyoni bw'abeera wali owa yero afuuka yero kamiliyoni oyo omuyimbi kamiliyoni naye yeetuuma kamiliyoni ekigamba gravity yayeekedde eggwanga mutujju ye okitegedde kati osobola okwetuuma sitaani gwe sitaani kikuwulikikira kiti kimpulikikira nga bw'onagamba oli musiru singa ekivumo just nti omuntu asobola okugamba laba sitaani ono okategeera Katonda kikuwulikikira kitya Katonda kimpulikikira nga okwegatta nga bw'onagamba nti kati tussa kimu eddembe oli okitegedde tuli mu bulamu bwa kwagalana kussa kimu otegera obulamu obwo togenda wala kakati kyowulira ku sitaani kyekitwogerako nekyowulira Katonda kyekitwogerako weewala enkola z'obwa sitaani weewala enkola z'ekizikiza ekimalako emirembe weewala enkola z'erinnya eryo weewala enkola z'omuluvu oyo okusinga enkola eno gy'owulira obwa Katonda gy'olya nti ddembe muluvu ki gwe nkukozeeko kulimbalimba abantu nti ovumula naye nga tolina wadde sagala kugamba nti nvumula nakugambye nze ndi muntu mutuufu kyova olaba nakugambye nga tutandika nti sinze wabula nze nkuyamba okukonekitinga n'ekyo ekinakuyamba okuvumulwa olw'ensonga lubaale w'omulamu tasamirirwa weewala okulimba abantu kiza bamuzaala nenga naawe ekituufu okimanyi era kukolako lisaaki temeretemere abantu abatugoberera mbanyonyere wajja wakiza kati nze siina gassumu lwaki omukuumidde wano omulalu bwansanga nga naaba nadduka n'ettaweero sitawaana mugoba kuba nange mbange nafuuka muki kati buli kyoweetaaga kyonna kiri weetaaga kulaba maama weetaaga kulaba taata weetaaga kulaba kiza mwenyini gwe twogerako weetaaga kulaba waffe nerife buli wetubeera abeerawo amasabo ne wano ssabo nalabye oli musabo bwaguugo ineyo gye wagula olimbalimba abantu nti oli mutume walirabye nga liri kutta abantu
kati nkubuzeeko njogere n'omuntu omu baamanya ekituufu bava mu kizikiza kyolimu ekyokulimbibwa oli atudde eri kati nkubuzeeko ekibu oli muleke asaba alina byali kusaba kyovula buli wasaba ng'akwata essimu atakula atasaba nze kati asabani asaba emyoyo gye gimuyambeko okumuwa ekitangala mu ekyo kyali kubala kyovula buli wali kusaba ng'akwata essimu kyali kubala kikutuka ate kiyitemu bulungi nga gwe bonagamba maama wange mbadde nsaba onsabireko ontegeera omukisa mpewo abaana abakazi boolaba bamanyi ekituufu tebalinze kuba omulaasi kyeki olina essomero wagendako nga bakugamba bino byabalaasi kitegeeza kyekyo bakazi bagwa mu mukwano ne bakutonera ekikomo nabakuliko akamuli ka rose nakiraba nenkyagala nenkigula tekina meaning nenkyambala tekirina meaning yonna okujjako okwagala era omuntu yenna yandirabye agambe naye oyo muyaye nga kyanjawulo sikirabangako namula kitegedde nga naye byakagattoko nga bwe wasalawo nokkiririza mu bayibuli kino buli kala mu busamize ina kyetegeeza buli kala mu busamize ina kyetegeeza eno kala gye nyambadde terina nnyo kyamakulu kyetegeeza okujjako etegeeza ekijja eno kala bagiyita batya etegeeza ekijja ekintu nga kigenda kujja tokimanyi etegeeza ekijja nga bw'onaalota n'ogamba naloosa omusajja ng'ayambadde ekanzu eyagu gurenga naye akutta omuggo n'ejambiya nga munyiivu awo n'omanya nti byembadde mbala kirabika birimu olusozi kankwate wano ku kyogo naabeko nga bw'okwata kasabbuni n'onaaba obukyafu ng'ova emanju naabeko so mu bufunze ekanzu eno ekubikkulira ate mbikulira njambadde bwambazi ng'omusiraamu bwayambala bali naye ng'omusiraamu bali naye ate ovudde eno neweeyibikako n'eri Katonda omutuufu oba omunabuwangwa omutuufu eddiini lyonna alikuŋŋaanya olw'ensonga bano abaana abo abaagoberera olw'okwegomba ne batunda emyoyo gyabwe bakkiririze mu lulimi olutali lwabwe kuba ziri missoni zaabwe bali abaabatondamu olwo olulimi olw'ensonga bagenda okulaba ffe nga tulina ekikwafu nga te obalina eki ontegeera mu manya g'obusiraamu nze wukaasha era nga ndi wukaasha olw'okuba ewaffe eriyo amajini ogamanyi abasiraamu n'amajini bali bati olowooza empete ze zibabeera ku ngalo zaaki omusiraamu n'ejjiini batta omukago ukarasa byogera bikakasa ukarasa ukaasha byenjogera sigama mbumbikakasa we biri kuba bwe nkubalira baseeka abaze gyendi nga baagala mbaguza amajini n'abanene bennyini n'abamu bibalemeredde n'obalemerera oluusi bibalemeredde bye bagenda ne bawazirusa gye bawazirusa ne babireeta nga balowooza bigenda kubakolera ne mbayambako okubizaayo gye byakola ki kuba omulimu gwange ntonda kirungi nga bwe wategedde nti okutonda kwonna oba Katonda nsonyiwa okubuuza ekibuuzo kino naye nga sitakyakulya olya kabizi sirya mbizi sirya mbizi lwakuba embizi kale saidi yange tekinsanyusa tekinsanyusa ate tensanyusa nanze omuntu era n'ennyama sigirya ne mu nkoko nsobola ogamba nti nsobola okukuba akaama mu nkoko nti ndyamu kino naabo ne bakikugamba nga sikyatudde wano olyamu bugumba ebintu ebirungi muntu olyamu kibumba mitimatima leka nkugambe okibagena kikugamba mu nkoko ndyamu magumba owaayi mu nkoko alyamu ki babadde oddira amagumba gumba n'ofeffeenya ndya magumba ne mu nyama olya ofeffeenya magumba enyama yo sigirya mukoko lya magumba naye goli muntu kikaaki oli Katonda kikaaki
ate gwolowooza nti no empologoma n'embogo nga biri mu kibira mbogo erya muddo empologoma kitegeere so kati kyekyenjawulo kyenkugambye ekiriwo wakati awo nabuuka nnyo katonda olaba katonda ono gwoli kulaba wano yanyamba nnyo nze nga nze Ukasha Lwasa siba ku basiraamu naawe nnumya omutwe abasiraamu tebakkiriza siina budde bwesiba ku siina budde bwesiba ku abo basiraamu gwe bw'oli kulowooza olw'ensonga bayaaye nze ndinze nga nze Ukasha kuba nina ejjini mukwano gwange ennyanyambye ankuumi Ukasha oyagala mulabako wano oyagala musangako wano tofa no ogenda musangako wano kitegedde bakyala bo yabakolaki ebyange bya ddala gwe ky'oba omanya buli kyenjogera bwe nkugamba nti no kino ogenda kiraba era wanudde lwogenda ejjini lisiraamu Ukasha golooza amajini ate gava Roma abakyala bo nga batidde Queen ajja tunyonyere Ukasha lwakyamutidde nnyo toyagala kulako Ukasha alina emitwe emeka gumu ng'obuuziza nekirabika abasawo gy'otambulira balina ebiwumbe bye bakola nga birina emitwe mingi birina ebintuntu bakugamba ojjomu olina ebintu tubyogera nga biraga aba walabako bayinza okuba n'abakazi awo tebalabanga ku Ukasha ejjini eryo tebalirabangako nga wabasigira kifaananyi nze sisobola kugoberera nnyo omulalo atutetaweero nze nakugambye ogenda kuliraba ate kamera egenda kubaawo kamera egenda kubaawo ng'oliraba nawe oli wakakasa kamera maani okitegeera naye nze nina amajini amalungi nina emizimu emirungi amayembe amalungi oba kiteega nina kirungi obiina byonna ekizooli nze nkuŋŋaanya byonna kiza ye mulongo kitegedde gumwana Katonda ali eyo ngendera ku Client Beauty World onguliyeko kazigo mukugu mundwadde z'ensusu gendayo n'ebizibu eby'ensusu byonna njatwalayo ne ku Ukasha ono sejjini amupeppedde amweruse omutima kungulu ne amuwe ne pink lips eminywa gino gibyule gyonna ali awo atunda bizigo mukugu nene enkovu gy'olina wano ajja gibuza Client Beauty World ekyo yakugukamu gwe mwana wa Katonda sigambye nti Ukasha alina mugabo olina ebisundo ovaamu olusu olina enkyakya engalo zikaluba muyina mugaba oyagala mujjako oba wamajini misambwa wange uwo kakati omugabo omukoye tolinganga Ukasha ono gendayo akuguza akazigo olongooke ka skin keeko ogenda kumukola ati bagamba wuyaze awunya bubi simanya avaamu ogusu Client Beauty World ya opposite Climax oba okulira na Stanbic Bank emakindi oba ogenda omusange buli kimu akikole kakati muganda wange ono maze ne mufuna ayina amajini ayina ebyokoola ayina Ukasha ejjini ayina ebintu bingi nnyo ayina simanya amasanamu n'ebirala naye agamba ayina birungi mu episode yaffe eddako otugenda otandikira naye nsaba onteera ebyawandiikibwawo saba onyambeko teka ebyawandiikibwawo mu comment section onyambeko mu episode eddako musabule ebyawandiikibwa amalirize ng'afukamidde ng'akkiriza nti Katonda ali omu tayongebwako tuyita mu Yesu Kristo okumusisinkana era ng'akkiriza nti tewali mu siraamu akozesa majini bino byalimu birala yamanyi gye yabijja nsubira mu episode yaffe eddako agenda kwatula obulokozi era ngenda kunywamuko kasoda mugulire n'enkoko wanatandike n'okugiryamu emiwura ave mu kugiryamu amagumba ng'olwo tusanyukira wamu nti Yesu asigala ye Mukama ne bakyala be bonna era neesunze nnyo okulaba nga ku bakyala balina ababiri alondako omu amukuba empeta omulala amusiibula emirembe agambe nti munnange mbadde mbutamanya alaba nno mukyala mutakoze bwati bubaliri wano
Sebo. agenda kumukuba kadaali alondeko omu enjisebo Nze kusaidi yange obubye nkulaba nkogereddeko akti obubye ebbuba nga likuyisa bubi Katonda obuba olaba ebbuba ndirina naye sirikwatako kitegedde nga bonabeera n'ekintu awo naye nga gwe toki kiri bwawo ndirina kuba buli muntu olina okuba nali naye sirikwa gwe tomanyi nti ne Katonda alina ebbuba kyekimulekanya ne sitaani omuntu olumu nebinsobe omanyi okweyitamu omuntu ate Katonda obadde olowooza kisolo banaye kale okay abantu batubuulire Katonda ki bagenda tubulira Katonda yaani awo batubulire notubulira Katonda ne sitaani ani asinga amaanyi nagambidde Katonda w'amaanyi kuba agaba obulamu n'ekyenkomeredde mu bulamu bw'omuntu ekyo kyetaga muntu yenna kukitubuulira Katonda agaba obulamu yakuwa obulamu n'akuwonya n'akisiida ekyene yali ekututte abaana ne bakutunda uwuzi ezawera eribiri mu luba olwo n'otafa oluba ne lutatana singa Katonda agaba obulamu singa abapasita ne banaddiini tebafa era singa tebaba n'abasirikale mu mamotoka gye beevugira oba singa tebaba na bukuumi pasita ki ekikubesa n'obukuumi nga Katonda agaba obulamu kintu ekyo baani yakibaleetamu nakyo kituvumaganya anti kati tulaba n'abalala babakuba amasasi ate nga yekubamu bapasita abanene abasabira abantu basobole okuba nga Katonda abakuuma bulungi gwe bujingo tomumanyi bakuba gwe yali naye masasi kati ate gwe yali naye gwasabira Katonda amukuume gwe yali naye gwasabira Katonda amukuume ne bamukuba golowooza ate ndiga si muzigo gye guli tekigambe waayo bwe kinaagwayo kusaanuka busaanusa era endiga ziri mu buzibu naye era endiga ebiseera ebisinga za masavu tugenda kukulandikira mu episode yaffe eddako kulatuna n'ensi yange mweraba